Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka beegombolidde okwekubagiriza ku mwenge n'abalabula nti ekikyamu kubanga guviirako bangi okulemererwa okukola. Omusasu waffe Kato Dennis Luwandaga katuwa ebisingawo. Katikkiro kwogera bw'ati asinzidde mu maka ga Hajati Aki Kasujja agasangibwa ku kyalo Kabonera Bba nga amaka gano ge gamu ku ago agalabirwako agasaliddwawo galambulwe era gakozesebwe ennyo ekyokulabirako eky'abantu abalaba Ssaabasajja Kabaka kye basobola okukozesa okutereeza amaka gaabwe nga bayita mu kugayonja n'okugafuula ag'omuwendo wansi w'enteekateeka eyasitula omutindo. Katikkiro ategeezezza nti mwennyamivu nnyo olw'okusanga nga abavubuka mu bukunkulu mu Bwakabaka bwa Buganda abataafuna mukisa kweyongera na misomo naye nga baddamu kwekubagiza ekibawaliriza okugenda okutandika okunywa enjaga okunywa omwenge n'okusula mu biduula gye biggweera nga boononekeddeyo. Abatamidde Katikkiro tusanyusa okulaba amannyo gagubye amaaso galinga gandegeya ebigambo tebivaayo kubanga baasanga ebizibu ne balowooza nti omwenge gwe gujja obbawo obuweerero. Endowooza eyo weeri nnyo mu bubuga bungi mu Bwakabaka bwa Buganda mu bavubuka naddala abalenzi okusinga balowooza nti obuweerero bagenda bujja mu mwenge ne banywa omwenge ne banywa enjaga ne batabuka n'omutwe. Bangi be mulaba abatambula mu bubuga balinga abalalu njaga na mwenge kwekubagiza. Kambabuulire Baganda bange ne bannyinaze tokkirizanga mbeera kukufunza. Abantu bonna bayita mu bizibu. Ani atayita mu bizibu? Mu ngeri y'enjawulo Katikkiro yeebazizza nnyo Hajati Aki Kasujja olw'okukuuma omutindo gw'amaka nga mayonjo nga ayita mu kusima ka buyonjo era n'ategeeza nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bannayuganda bonna gavumenti tegenda kubasimira ka buyonjo n'abasaba beekubirize bazisime bakuume obuyonjo ate balime n'okulima n'okulunda balunde. Gavumenti ejje ekusimire ka buyonjo. Mwagala gavumenti basimire ka buyonjo. Wali ngenze manju waliwo akadomola k'olinnyako n'ekigere n'onaaba mu ngalo. Ovudde manju n'olinnyaka olina akantu ke bakola k'olinnyaka amazzi kubanga tokwatirira kidomola balaba bakikwatiridde dda n'onaaba mu ngalo. Gavumenti egenda kukolera ebyo. Hajati Mariam Nasije Mayanja nga minisita wa bulungibwansi n'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda asaba abantu ba Kabaka obutakowa kusimba miti n'okukuuma amaka gaabwe nga mayonjo olubabe n'abaana abalamu obulungi n'emirimu gyabwe gye bakola gitambule kinnawadda. Hajati Aki Kasujja yategeezezza nti omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatuma Katikkiro okukubirizanga abantu okukola ennyo y'omu kubagutuukiriza nga mu mbeera eyo asobodde okulima emmwanyi ezimusobozesezza n'okuzimba kalina mu maka ge nga ensonga lwaki kyakulabirako eri abalala. Tuva mu kukubiriza kwogenda otukubirira okw'okulima emmwanyi ne tugamba katwekolemu ekibiina tutandike okulima emmwanyi tuzimbe ekizimbe kyaffe tusunsule emmwanyi yaffe. Bena Nampijja nga mwami wa Kabaka amukulembererako eggombolola ya Ssaabawali Bukoto yeebazizza nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka abafubye okukola emirimu n'okuteeka mu nkola ebiragiro by'omuteregga n'ategeeza nti gyakulembera bakoledde ddala n'amaanyi era waliwo essuubi ddene nti gye bujjako eyo baakwogerwako. Buli w'onoolaga taata tujja genda ffenna kubanga bwe tuwulira nga bwe tutuukawo tulaba nga tutuuse ddala eri gy'obeera ku ntikko. Twebaza nnyo Kabaka okutulondera omwana waffe. Minisitule y'ebyobugagga ebyensibo n'amasannyalaze etandise okwebuuza ku bakwatibwako ensonga mu kuyiikula ebyobugagga ebyensibo ng'etteeka erirungamya ku kutunda n'okuyiikula ebyobugagga mu ggwanga eryatuumiddwa Mineral Markets and Buying Center Regulations 2026 erisuubira okufulumizibwa mu mwezi ogw'omukaaga nga lyakamala okukolebwa. Omusasu waffe Ddungu Davis Joel yalina ebisingawo. Omutesiteesi omukulu mu Ministry y'ebyobugagga ebyensibo n'amasannyalaze Pauline Irene Butebe agamba nti etteeka lino erya Mineral Markets and Buying Centers Regulations 2026 balina essuubi tirigenda kuyambako mu kwongera okuvujjira ensimbi oluvannyuma lw'abo bonna abali mu kiseera ky'okuyiikula ebyobugagga ebyensibo okuba nti bagenda kutandika okukozesa akatale akategeerekeka.
ono bw'abadde ayogerako n'abamu ku bali mu mulimu guno abakuŋŋaanidde ku Spec Resort Hotel Munyonyo. Agambye nti singa gavumenti eneefuna enkolagana eyawamu n'abali mu mulimu guno kijja kwongera okuyambako okumalawo n'obufere n'ebifaananako ebityo. Omumyuka wa Kaminsona avunaanyizibwa ku bya geoscience mu ministry eno Nasona Grace agambye nti enteekateeka eno ebaddewooko ng'ekiruubirirwa ekyokubaga etteeka lino be bantu abali mu mulimu obuteekwasa nti ebyaleeteddewo gavumenti mu tteeka ye yabibakaseeko. Kijja kuyambako okumanya obugagga buvaawa ani abukolako kuba luli tubadde tumanyi na gye buva nga tetulikodinga bulungi bintu naye kati tugenda kubeera nga tubirikodinga nga tumanya nti obugagga bw'omutaka obusinga buva mu kitundu kino. Luli abantu babadde batunda nga batundira mu briefcase, batundira mu hotels, batundira yonna gye baba basanze ate ne bamala ba investor ne bababba. Tuteesewo mateeka engeri obutale buno gye bunaakolamu. Obutale bujja kubeera nga busettingwa ministry nga ye buteekawo then ne wajja kubaawo ne buying centers. Agnes Alaba Kaminsona akwatibwako ensonga mu ministry eno agamba nti ekiruubirirwa kyakutereeza mulimu guno. The miners to have better pricing for their minerals. Now you get to the market, there are standardized prices, you sell your mineral and you get your money. Kwa CBS FM, Dungu Davis, ku Spec Resort e Munyonyo. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Endagaano ekwatagana ku liizi esobola okusazibwamu nga mulina amateeka magirani kazibu bw'annyonnyola. Okusinziira ku mateeka agafuga liizi ez'ettaka abaakuwadde liizi ey'ebbanga eggere gamba nga emyaka 49 oba n'egisukkawo, oyo abaagabye liizi asigala ayina eddembe lye okulaba nti ddala endagaano gye mwakola eya liizi egobererwa era n'ebyo ebyakkaanyizibwako wakati we yagaba liizi n'eyafuna liizi bituukirizibwa mu budde oba bugereddwa mu ndagaano eya liizi. Era gwe eyafuna liizi singa oseeseetuka n'ojaajamya n'ogaana okugoberera ebyakkaanyizibwako mu ndagaano ya liizi, olwo eyakugabira liizi eyo ne bwebanga yali ya myaka 49 oba egisingawo alina eddembe lye mu mateeka okugisazaamu. Ababaka abasoba mu 8 be baakalayira olunaku olwaleero nga muno mwe muli n'amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Buganda era omubaka owakyotera Kawunti Ajaluna Kyeyune Kasolo. Kati ababaka abaakalayira bakomokkereza mu bisatu okuva enteekateeka eyo yatandise mu butongole olunaku olw'eggulo. Omubaka wakyotera Kawunti Ajaluna Kyeyune Kasolo n'owantenjeru North Amos Lugoloobi oluvannyuma lw'okulayira bategeezezza nga bwe bagenda okuzuukusa ebitundu byabwe ebibadde byazingama mu by'enkulaakulana. Ababaka bano bawadde bannaabwe amagezi okukozesa obulungi ensimbi ze bagenda okufuna baleme okwesanga mu bizibu nga bwe kibadde ku babaka mu paalamenti abeesanze mu kusoomoozebwa okutali kumu. Sinza kulemererwa ate kubegerako constituency yange emu eyakyotera. So manyi nti nga tukogenda abakulembeze abalala bonna abakulembeze abalonde tuteekeddwa okubayisi obuweereza okulaganira wamu. Twetaaga tukoleganira wamu nga ttiimu okuleeta ku mukulembeze akuuma ekyalo mpaka ku mukama waffe President Museveni tube nga tukolera wamu. Ababaka balina okuyiga okubala ensende zaabwe bulungi. Ebisooka byonna balina okubeera pere frugo nga basipendinga baleme kwakirira nga bamala gasipendinga ssente. Mu balala abalayidde kuliko omubaka wa Looka South Stephen Kisa, omubaka wa Bujenje Kawuti Kenneth Nyandoha, omubaka wa Bukoto South Kiza Akim Saula, owa Kalungu East Yusuf Kiruluta Junior Nkeretanyi, omubaka wa Bukoto Midwest Emmanuel Kiyimba n'abalala. Era bano bagamba nti ebitundu byabwe baakubisoosowaza nnyo awamu n'okulwanyirira bannayuganda bonna. Ekizimbe kino kyetugenda kimanyiddwa nnyo nga ekizimbe kijjuddemu obulyake obukenuzi mu njogera ennyangu kyenandiise obuli bwenguzi ne buli bwenguzi kifaananyi ekisabikiddwa naye nga ekitegeeza obubbi obwenkukunala nga bwekwese mu kubeera nga buli legitimized oba mu ngeri obubbi obw'ekikungu naye
omu ku abo abajja n'ekirooto nga nkijje ku buli bwenguzi bali kugenda maaso mu paliyamenti. Bizibu bingi tulina ebirala bitusomooza okugeza ng'enteekateeka mu byobulamu, enteekateeka mu byenjigiriza, nga ndi wamu ne babaka bannange aba paalamenti bemanyi nti balondeddwa ate nga ku mulundi guno abasinga mu bavubuka tugenda kutambulira wamu. Olambwe obugagga wano ku CBS FM. Omusawo Enjolozi Namigadde annyonnyola ku bika by'emmere ebirina okuweebwa omwana okukula obulungi. Omwana wo ng'awezezza emyezi 6 tusobola okutandika okumuwa ku mmere ebibala ebitonotono. Sooka oyonse omwana wo bulungi, bw'amala okuyonka ogenda muwa enva endiirwa kubanga ayani waabwe aba atandise okukka. Ogenda muwa enva endiirwa ng'ozicrashinze bulungi, ojja muwa carrots, lumonde omuganda, ensujju, beets, ebibala nga ovacado, nga amenvu, nga apples, nga watermelon. Otandika mpola mpola era omuwa kimu kimu n'osooka n'otegereza omwana oba tafuna allergic reaction ku byo. Abagala okubawa yogurt osobola kumuwa yogurt aliko ekigambo full fat plain yogurt. Twewale sukaali n'omunnyo mu baana abatana bakuweza mwaka. Tetubateeramu sukaali ate tetubateeramu munnyo. Abasuubuzi mu kibiina kya Kamukamu Traders Sacco ababbibwako ensimbi zaabwe bakuddukira eri Ssaabapoliisi wa Uganda n'omuduumizi w'eggye singa maneja agambibwa okwekubana ne banne ne babanyagako ensimbi ezisukka mu buwumbi 3 ateebwa poliisi y'e Nateete. Olwaleero abasuubuzi bano bagwire ku poliisi y'e Nateete oluvannyuma lw'okukitegeera nti omu ku bamaneja ategeerekese nga ye Waiswa Yosia agambibwa okukulemberamu okubabbako ensimbi okukwatibwa era basazeewo nti si baakuva ku poliisi eyo okutuusa ng'ensimbi zaabwe zibaweereddwa. Bano bakalambidde nti Waiswa Yosia bw'ateebwa nga tebalungamiziddwa ku ngeri ya kufunamu ensimbi zaabwe bagenda kuddukira eri Ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba ssaako omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Ken Lugaba nga bagamba nti osanga eyo gye banaafuna obwenkanya. Abasuubuzi bano batuuse ku poliisi nga bagamba nti bano basaanye okubawa ensimbi zaabwe kubanga nti baali bateresa ensimbi eziwera kyokka nti ekiseera bwe kyatuuka abakulu abavunaanyizibwa ate ku nsimbi ezo ne Sacco olwo ne badduka n'ensimbi zaabwe. Twakolera abasajja ne tubeesiga ne tukola nabo, minisita watugamba tusevinga ensimbi ne tusevinga nabo. Abantu balinayo ssente zaabwe, abeetisi bwe bali, abagagga bwe bali, buli gurupu weeri. Sente zaffe zonna ze twasevinga badduse nazo baazitutte. Tetwagala maneja ateebwe. Kolera ku nnabuga bati abamu ku be baakwata ne babata. Sawa ya leero tuli wano eno nga gwe twakute ne twagala bamute. Abasajja banene bagamba balina baloya ab'amaanyi. Abasajja banene balina abanene ab'amaanyi. Abanene ab'amaanyi be baliwa mu Uganda. Sawa ya leero abanene be baliwa. Nga sawa ya leero tetuyambiddwa. Bayita amannya ag'abanene. Tulina bamu abayita bamuwabanja. Obwibi tetwenda bwibi banya. Abasuubuzi bano era basisinkanye omukwalaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Nabasa Nicholas era abasabye okusigala nga bakkakkamu bawe poliisi ekiseera n'omwaganya okunoonyereza ku nsonga zonna. Omwami oli okufuna court bail ekitegeeza nti omusango gwakoze ki era mbakubiriza tumanye ddi lwadda mu kooti omulamuzi tusobola okumusaba ku mbeera eriwo ne bailo ne bakola ki ne bagikazaamu n'akola ki.